Ekire kikeseza olwaleero abamenyi b'amateeka balumbye abatuuze b'e Nabweru South Cell nga bakutta amajambiya ne bababba. Nasisimuse nga ndaba amazima oluggi luggule. Basigadde bampanikidde bati ejjambiya ne mbagamba bataata nze mbadde ngenda kukola ne baŋŋamba essimu eriwa ne ssente ne mbagamba biibyo. Kino kyawaliriza ab'ebyokwerinda okukwatagana ne poliisi y'e Nabweru kosa n'ey'e Nansana okutandika okulinnya akagere abagambibwa okuba ababbi. Bano basangiddwa mu Nansana East 2M kifo ekyakazibwako ekya Kibulooka n'ebintu ebigambibwa okuba ebibbe. Poliisi esanzeyo abavubuka 10 nga kuliko n'omukazi omu era ne bakwatibwa. Badde nga hoteri wali kulya kyankya nenda abasirikale ne banyimiriza jangu. Ono mutawuni kyawe yensimula. Chamani muzeyi kabenga atumanyi. Zevuga boda yange njire siwali. Ebintu ebimu bisangiddwa ku mabaati g'ennyumba kosa ne mu siiringi ate ebirala wansi wa bitanda. Mu kikwekweto kino kyetabiddwamu ne RPC wa Kampala Moses Nanoka obudde batambula nju ku nju okunoonya ebigambibwa okuba ebibbe. Abatuuze bagamba obumenyi bw'amateeka mu Nansana buzzeemu nga nekisinga okubaluma ababwenyigiramu baana ba ku kyalo. Emyezi ng'ebiri 3 emabega obumenyi bw'amateeka bweyongedde nnyo olw'abaana abageto okweyongera obungi. Abaana abamu ne wabanga yalunukira mutala mulala ye bwawulira ekibulooka ajja misinde atereyegatte ku bantu abo. Bano basabye poliisi obutattira muntu yenna akwatibwa mu bumenyi bw'amateeka ku liiso. Ne balandi road babenga bagamba leeta abantu mu LC bawandiike ku ki tuwandiike gye bava n'engeri gye bayingidde mu kitundu. Nyongera okubiriza abaana baffe betuzaala ti abaana banoonyeeko emirimu emirala egitali gino kuba gino emirimu gy'okubba abantu gya bulabe. Moses Nanoka RPC wa Kampala agamba bakugenda mu maaso n'ebikwekweto bino okufuuza abagambibwa okuba abamenyi b'amateeka. Waliwo betunoonya betugenda okukwata era mulimu nabo betuna information gye twagala endala era omuntu tukubiriza abantu baffe nti nga oli ayina information yonna ekwatagana ku nsonga eno agituwe. Mu kikwekweto kino abasoba mu 12 be bakwatiddwa era ne batwalibwa ku poliisi y'e Nansana ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Asfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.